Mwe Museveni watuufe wabwe wa. Agambye n'agula ettaka erwa Kitula Nyabusozi. N'agula ng'asinziira wa. Bino biri mu katabo ke. Soko oleke akakantu simanyi abantu abatugobera bakategedde. N'ogula ettaka erwa amusore. Bwe mba modulator nyina we neebuliza ekibuuzo. Gwe kikuleetesa Odrek Rwabogo yoyo. Ye Rwabogo yani. Yafuna bilioni 3 ekimukuleetesa mu mwanyi ng'amanyi mata. Lwaki tofuna amanye mwanyi? The President's Advisor Committee on Exports and Industry Development Leadership Structure. Umanyaje ali ku ntikko Odrek Rwabogo. Otaba mukoddomi. Aba mukoddomi. Matthew Bagonza, Administrator and Operations. Avawa. Simumanyo. Israeli Tinka Simire. Omuwanika. Brenda Katarikawe, Communication and Export Market Development. Wawa. Stephen Kisaka, Head of Secretariat. Florence Moranga, Secretary. Moses Sabiti, Vice Chairperson. URA. Siwe basoloze emisolo. Musinguzi. John Musinguzi. John Musinguzi. Customs. Siwe watuukirwa ebintu. Abeli Kagumire. Yunura. Aleni Kajina. Bwe yava mu UN mugundi mu kusoloza emisolo nga waliyo sikando mu URA bwe yavaayo era ye yaqualifying okujjawa mu Yunura. NSSF oyo kati Richard Byarugabo bamuwummuza. Nema Bukulirwani akankwasa balilega. URSB be bawandise ebitongole. Mase kayina obuyisho. Ubosi Ndatira Mukiza. NDA, National Drug Authority, NDA. Medadi bitekerezo. DDA. Akankiza Samsoni. CDA. Emmanuel Nibingi. Komanda eyasokera ddala okubeera owa ame komanda w'amagye ga NRA. Mubadde mumumanyi. Ahmed Seguya. Kasimuuliranga nako. Ye komanda yasokera ddala. Major Ahmed Seguya. Yasokera okubeera komanda w'amagye ga NRA. Bwe bava mu nsiko yali akyaliwo. Yafiira mu lutalo. Era ewaabwe Bugerere n'aziikibwa Bugerere. Ekinene nnyo kye baawa famire ya Major Seguya ye muwala oyo gw'owulira RDC w'ekiboga. Bwagamba nti ebirowoozo byonna ebyobbo tebwali buyinza. Ye oluvannyuma lw'emyaka gino egigenze mwana ebirowoozo byeki. Kubanga ebintu byonna ebiri mu katabo ke yawe simanyi yakajjayo ku katale. Yakajjayo. Ki ekyagagisaayo? N'aleeta akalala. Kati ate kikano ekyakagisaayo ki nti yakawandika atamidde. Simanyi. Munsonyi we bannange ne modulator. Siva ku mulamwa. Kakati bino byonna ebintu Kyagulanyi bye yayogera. Kyagulanyi yatuuka bwe yatuuka e Busia n'abagamba zaabu yenna ava wano e Busia. Addawa. Custom gundi offices eziri e Busia. Omusimbi gonna gwe zikusolooza gulabika wali e Busia mu bagundi mu basaamya. Okyaba? Kati n'amanya nti wanaatuuka e Karamoja agenda kubalaga zaabu w'ente. Gorodi ali e Karamoja. Ekigimusa ekya phosphate. Gano amannya ge bakubamu eguguni ensaano ya seminti. Abagambi mutunuulire. Bamanyi bw'anajja wano mu Greater Mubende alage zaabu w'e Kasanda. Okimanyi nti kumpi buli lunaku zaabu afuluma walimu bilioni 3. Bo bannansi bakyalimu mu birombe ebyo. Si be baliyo. Teyabagoba. Simanyi ge gaabagoba.
gani ebyo byonna n'agenda mu maaso n'agamba nti we have had one group getting rid of another. Tufunye gurupu emu nejjejjawo endala mu buyinza mu Africa, only for it to turn out to be worse than the group it depressed. Nekikyuka gurupu eyo ejjeeko bali ate yo n'ebambi nnyo okusinga be bajjako. Gavumenti eyagibwako erina ekkolero lyonna eri Abanayuganda yaleka etunze. Kati weegali tubanirizaako abatulamu enajje musiro obanga mutulaba mwebala okubanga gye muli mwebala okubanga mutugoberera ekyaddala mutwagadde naffe kyovula tulwana butaweera butasamuka tuleke ntubatuusaako ebirungi ne leero tuzze n'omukulu Kiddu ndi naye abali ku Facebook abatugoberera naddala ku Facebook bantu mwebale twagala response yammwe nnungi mugoberera mukomentinga feeling zonna ze musaamu nga mukomentinga tezimpisa bubi eba feeling yo kubanga ffe tuba tutereddeyo ateera mmwe mulage be feeling zammwe n'olwaleero ntuuse ndi Muzeey Edward era omwanjuzi ndi ne mwami Kiddu Edward owekitiibwa sigenda kuluyisa owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaliriza tuwaye gye bayise sisimuka Uganda, wake up Uganda. Yabadde atambuliddemu regions ezabadde ziwerera ddala naye bwe yabadde eruweero ayina buli wamu yabadde agenda ayina information gyawaawo. Bwe yatuuse eruweero n'ayogera nga ali ewaka kubanga bw'obeera ng'oyogerera mu tawuni ng'obagabana obwavu ate bw'otuuka ekasi bw'oyogera. Kati bwe yayogeredde ewaka abamu kuba mu bitongole ebya security n'abamu abali mu government officials ne batandika omukootinga n'omucriticizinga nti yayolesezza kye bayita tribalism era ali tribalistic. Kino nno bwe kyangudde matu kyantwalidde akaseera nontanti lwe yazze n'atugamba muddeyo munoonyereze buli bwe mulaba obusosoze mujje mu bwogereko. Mwami Kiddu ono mu byafaayo musajja mugundiivu era mumanyi era obutabazze nabwo ng'awambagatanye nabwo bye tugenda osoma bigambo biri mu biwandiike n'ebirala ebiri mu byafaayo bye tuyinza okuba nga twamisinga nga tetwawulira bako nga tetwawulira. So abali okumpi n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mutaaginge mugambe tutuuse ensonga etuleese wano kwogera ku nsonga gye yatugamba gye bayita ya tribalism. Twagala kumanya ku mwami Museveni ne Bobi Wine ani ali tribalistic olwa tugenda kimanya era bwe tumala okimanya message yo mugispreading mugitambuze etuuke ku buli muntu yenna eyandyetaaza omumanya kabe kasinge Mungu yandituyamba netubanga ffe tusembyeyo n'ogiggala okuba baatuwa weeks 2 omukulembeze ng'agenda e Canada owa national platforms yatuwa tuzikozese okubalabisa kati katuwunzike nga bamulabisizza oba nga yeerabisizza. Kale mukulu Kiddu ababuuzeeko bamala babuuzaako tetugenda kulwa tutandika kati awo ku mboozi eyo yennyini alina akatebe sembeza ne munno omugamba nti olwa tribalism baba n'abaluyina era abaluwunzika. Mwami Kiddu tusanise okulaba abatuliza batugoberera n'okutuwuliriza mbalamusizza bebaza emirimu n'okubebaza otugobereranga ensonga ya tribalism abadde eruweero eyo ne beeyogererayo ebigambo ebiwanvu ebisiga obukyayi okwawulayawula mu mawanga naye byonna tusooke tubitunuulire tunuulire gavumenti eno ya NRM bwekuba kuzaala NRM bwe tutudde wano ffe twazaala NRM mubende abatugoberera ziri mayiro 3 okuva we tutudde wano kutuuka ku barakisi y'e Kabbamba. Essasi eryasooka we lyavugira ng'ate ekyo tekinnaba nti mu ntambula yonna NRA yasimbulira Makindye mu maka ga Matthew Kikayire. Makindye kiri mu region ki Buganda ne bajja nga bakutte ekkubo ne bajja batuuka mu Nyendo Masaka. President Museveni moroka ye weefiira n'afune yamwazika mmotoka emmoroka ye yamuleeta ne batuuka awo e Makoole we bakolera mu district y'e Sembabule we bagamba nga bwe munagenda okwanjula nti twetereereze wano okwetereereza okusembayo okujja okulumba barakisi y'e Kabbamba. Essasi erisooka ne livugira e Kabbamba
baamala okulumba barakisi eyo ne bava e Kabbamba ne batuuka e Kasambya. Kasambya kiri ludda wa mu district ye Mubende. Ne baweta ne bajja e Nabingoola District ya Mubende. Ya Mubende. Central Region. Ne balyoka bakwata awo ne batuuka e Kyenjojo ne baweta okujja okuyingira e Kaaluguuza. Ne bava e Kaaluguuza ne bajja e Kakumiro. Akawungeezi kaabasanga ssaawa nga 11 n'ekitundu nga bali Kiboga. Kiboga district eyo eri ludda wa? Central Region. Buganda region. Buganda region. Era okusenzebwa okwasooka n'okyokulya byonna n'ebiki byonna byatandikira awo Kiboga. Kakati ebintu ebyo byonna bimala okutandikira awo nga enteekateeka yonna evudde Makindi. Ekkubo mukutte obuyambi obusooka ng'emmoloka ekufuddeko n'obujja mu Nnyendo. N'okwata ekkubo n'ojja n'owummulirako erw'emiyaga. Eyo Buganda region. N'olumba barakisi y'e Kabbamba ng'obudde bukya mu ssaza lya Kabaka ery'e Buweekula. N'okwata ekkubo n'ogenda bugenda okuwungeera ng'oli mu ssaza lya Kabaka ery'e Ssinga e Kiboga. Gwe atugoberera osobola okumpaayo ekintu kyonna ekiraga nti mu kitundu kino we waazaala gavumenti eno ng'ekijjukizo oluguudo mu butuufu nalwo olugyayo ondage nga bwe nkutambuzza titutunuulire essaza ly'e Buweekula, tutunuulire essaza ly'e Mawogola omugwa Ssembabule, tutunuulire Buddu gye yagenda ayita, tuveeyo tudde akawungeezi ng'ali mu Ssingo, n'atuula mu Ssingo, Ssingo Kiboga yakutwalawo yenaawo ne Mityana, n'atwalawo wonna obudde obusooka okufuna ekyokulya, awaawo okusula, okufuna biki byonna ng'ali mu Buganda. Ndagaayo mu twayange eyo yonna nga bwe ngiyiseemu ekintu ekigambibwa nti kyekino ekijjukizo. Simanyi obaako bakategedde nti kino ekiraga nti entabiro y'okukyusa revolution wano we yatandikira. Kuba nekkuba erituuka e Kabbamba essasi we lyavugira baali bawadde contract Pineti byawunzika abuuza abate Pineti yanziba abo baali bawadde babayite bawadde ne mu myaka emeka? Imagine myaka 4 kakati buli Kyagulanyi gye yatuukanga yagendanga alaga ebizibu byayo. Buli yatuuka wabwe yali embaale yayogerako ne ku Bugisi Cooperative Union ku mwanyi namuwulira ku mwanyi ng'alaga obukulu obuli mu mwanyi eyo n'Abagesu oba Muganda waz'Abageso eddembe lyabwe okubanga basunsula emwanyi yaabwe ne bagiexportinga butereevu tebikyaliwo. Nti ezimu ku cooperative unions ezaali ez'amaanyi ennyo yeeyo Bugisu Cooperative Union. Wano mu Buganda twalina Wamala we tutudde kati area yaayo Wamala Cooperative Union nga yeekwate ekkubo n'egenda yadda paka mu Kiboga ng'era ekyankwanzi waliyo ettaka ddene nnyo ne faamu y'ente ya Wamala Growers Cooperative Union, nga tulina West Mengo Cooperative Union, nga tulina East Mengo Cooperative Union, nga tulina Masaka Cooperative Union. Zonna eriwo ekyaliwo. Mwana wattu bw'amala okuzingako barakisi y'e Masaka mu 85 obuyambi wonna obusinga yabufuna ku Cooperative Union y'e Masaka ng'emmotoka, ng'emmwanyi n'ebintu ebirala. Kiki ekiri y'e Masaka? Tewali. N'agenda bwe yava e Luweero, bwe yava e Ssingo Kiboga n'ayingira mu Luweero. Bwe yatuuka e Luweero waliyo nayo ekyuma ky'emmwanyi ekinene eky'ennamunkekeera. Awo wennyini awo ne batikka emmwanyi zaawo ne ku akawunti e Bulaaya namunkekeera yayinayo obukadde bwa $58 ne buggyibwayo. Abeegassi baabufuna. Zaalagawa. Tikati ebyo byonna ebintu bw'obitunuulira
biragirawa obwenkanya nga tunatunuulira mirimu ne obwenkanya equity mpaayo essomero nti liirino liyinza okuba ekijjukizo mpaayo eddwaliro nti liirino eriyinza okuba nga ekijjukizo bw'otuuka ku kitebe ekikulu ekya disitulikiti y'e Luweero okwata ne ku ttama ng'abantu bameka abaafa e Luweero twayanga eyo yonna yafa abantu abali waggulu w'emitwalo 5 n'otuuka mu bitundu nga Bukomero awo waaliwo abasajja abasiraamu abaali abagagga ennyo abalina amalimiro g'emmwanyi ag'amaanyi abalinanga ziroolo ezo zitata mwana wattu ne ttata ya wano Kaweeriva Mutulo Cooperative Society era yagenda teddanga baagitwala teddanga kakati ebyo Kyagulanyi bw'abyogerako n'aba omusosoze tribalistic oli bwakugamba nti owange engati eyo walinnya embisooto ng'eddugala olwo naaba nga akwogeredde bubi. Statement ze Luweero waziwulira? Statement naziwulira bulungi. Tezaalimu busosoze. Anti obusosoze obwo oli bwenjagala ndage nti buubuno. Anti yanyemenya abaafa. Kikyamu. Anti kaakati bo kibeekutteko kuba nenanga yali ayogera nendaba ne officials abalala ukwali bakasolo baani nga bagamba lwaki otuukawo nomenya gundi eyafa gundi eyafa oli mulamu yafa naye kati ozuukusa ki ekyamutta lwali lutalo ng'olwani wamwami Museveni singa teyatwalayo olutalo omuntu oyo yali badde afa. Njagala tutuuke wano agamba akatabo bakayita batyako the selected articles akamwami Museveni agenda maaso totulaga bwe kabanga yakewandikira selected articles genda maaso kubanga yakewandikira fetuwandika butabo ale 1983 Obote launched one of the biggest military offensive against the NRA using 75% of the troops. Yakola olulumba nga yeyambisiza ebitundu 5 eby'amagye ge yayina. He combined his military campaign with an international propaganda. N'agatta okulumba okw'amagye ne propaganda. Ali international. Bino ebyogenda n'olabisa. That his army had surrounded the guerrillas. Ti amagye ge gaali gamaze okwetooloola abayeekera and was about to wipe them out. Bali kumpi okubasaanyaawo. This campaign was aimed at demoralizing Ugandans. Campaign eyo yali yakumalamu bannayuganda amaanyi Mwami Museveni bw'agamba okubamalamu amaanyi and to create a mood of dependence and desperation bagwemu bagambe kino tetukyalina gye tulaga. Yoweri Museveni was interviewed in June 1983 and the interview got worldwide publicity. Interview yeno negenda worldwide mu mawanga g'abazungu. Kyagulanyi byakola si bipya nabyo bibyakola anti okalya ddakaddata and they assured Ugandans in their struggle against Obote nga amatiza amawanga g'ebweru ensonga lwaki yali alina okulwanyisa Obote. Ekitegeeza mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ye true definition y'okuopposinga kubanga naye akwatidde ddala ekkubo lyerimu oli yakwata. Munnamawulire yamuwa ekibuuzo nti Obote is saying that he has driven you out of your areas and that he is on the verge of wiping you out. What do you say about the loss of the area you have been controlling? Mwami Museveni n'addamu n'agamba nti on the military question as to whether we have been wiped out, need to point out a few things. Ng'ayagala jjeyo ku nsonga ezo ezimu ku nsonga ng'awakanya Obote bye yali ayogera nti bamaze okubasiguukulula mu bitundu bye bawambye. For many months we have been controlling large areas in the counties of Nakaseke. Nakaseke kiri ludda wa? Mu Buganda Luweero. Kyaddondo. Kampala.
Busiro, Kampala, Singo, Mitiyana wano, Bululi, eri Buganda, eyo anti Wabusaana, Buganda, all of which are in the district of Luweero, Mpigi and Mubende. ne Mubende wano wetuli. Oh my God. Munnange ng'akola ebintu bino byonna era nga nnyonnyola abazungu awo tiyasosolwanga contribution y'abatamusosola baali luddawa ng'abantu bano batawala muwogo waabwe bawa amawulire bakola buli kimu kyonna abatali basosoze baali luddawa era ebitundu bino mumbuulireyo kiki ekiriyo mu myaka 4 n'agenda mu maaso ku peegi eya 26 n'agamba tojja wano kansooke wano n'agamba we have attacked police units in Rwampanga. Obadde okimanyi nti yalumbanga police posts Museveni bino yabiwandiika n'agamba tulumbye police post mu Rwampanga Kiryandongo Kisoga omanyi ekiri ve mukono ng'okkirira ekatosi nkitegedde okyaba n'akugamba and others. We have had various pitched battles with the enemy like the one on May 19 in which we routed 3 companies from Bukomero. Netusaanyawo companies abajaasi 3 nambe Bukomero. N'agenda maaso. There have also been numerous ambushes on the enemy units. Nga zino zonna ambushes zikolerwa luddawa mu Buganda. Kyagulanyi kyakubuuza kiki ekiriwo kati mu Buganda? Oli ajja kugamba nti yayimbanga akayimba nti bajja n'amagatto gaabwe yali mutuufu. Amagatto emagamba nti yayimbanga ebintu ebimu olina okubitunuulira. Ebyo ebifaananyi bambadde batya? Esaati ziyulise mu mugongo. Bambadde batya abo? Ate kataboke. Kataboke. Bino ebintu tojja kugamba nti ebifaananyi bya Kyagulanyi. Ebyo ani yabikuba? Gavumenti. N'ogenda ng'otunuulira. Abo baani? Esaati biyulise. Era bw'otunuulira wansi wano akugamba nti poised to attack NRA troops in a single file, get last minute instruction from their commander at Gombe near Matugga. Eri Matugga. Yafuuka na division. Akubuuza Kyagulanyi ebyo byonna nga biri bityo kiki ekiriyo? Kiki kye waddiza bannansi abawaayo ebyabwe abaafiirwa abantu baabwe? Tugende nga tweyongera atutuuke wano Mubende olutalo we lwatandikira. Mubende nga district kasooka amagye gano gabaawo wali owuliddeyo omuntu yenna kano Mubende? Mbulire amaka ge nti gali wano. Tunudde mu kamera, situnulidde wa kamera. Simumanyi mnenzi muno nakajjamu. Wali owuliddeyo nti gano amaka ga brigade? Naye tuyambye oluddemu muno. Tubuulire. Mubende teriyo kano. Siruddemu mwe banzaala. Ate oli mukulu otusinga. Anti kakati. Towulirangayo naawe? Anti kati munyambe mundageyo kubanga nze simanyi. Gwe ng'awangaliddeko kuno towamanyi. Tukoma kuba meja. Mulimu nti wano wali gundi regional police commander azaalibwa wano. Naye nga lwaki? Anti Kyagulanyi kyagamba bwe yali ayitamu ng'alwana tewabanga bamwegattako. Kyagulanyi kyakugamba. Tribalism. Tribalism kati Kyagulanyi bw'ayogera ku bintu ebyo n'agamba twaviiramu awo twafiira bwereere aba mu kyamu.
bantu batuuse n'ogamba nti bino ebintu byayogera abantu bongedde omukyawa. Nalabye Kasolo ne Rogers anti kakati Kasolo nga bagamba bongeredde ddala omukyawa bamuzaalawa weri kyotera waliyo ki bo bazimbye ziwoteeri ekyaba bannabuddu tombulya woteeri ya Kasolo oba bo babiraba oba bo babiraba Mulindo avaawa wabula ate yoyo simanyi kikyusa mukono bulimizi yavwa Rogers Mulindo waliyo ki bano abaana boogera bajja wa Bugundi balaba kyebagamba bo boogeranga makweka nsaamu anti kakati Rogers Mulindwa ono minisita Ombezi kyofa togabye owa Kampala sibe wasooka okulumba taata we ye yali supervisor mu kyuma ky'emmwanyi ekyennamunkekeera atubuulire emmoloka zonna ze baatwala emmwanyi sente ezo obukadde obwali ku akawunti ebweru bwaddawa Franka Kashumba ye wamuwuliddeko naye awanda muliro agamba ki Tribalism tejja kukolera Kyagulanyi mbu wano omusayi twagutabula natukano gamba mbu Kyagulanyi mulundi ayogere yenna kyayogera Gashumba ayogere kyonna kyayogera ayagala Gashumba tumunnyonnyole n'omwaka kitaawe gwe yatuukiramu e Masaka nga babatwalaganya babajja e Rwanda oyo muleke ne bamusenza oyo muleke kubanga yatuuse no tugamba mbu bamukebera nga alimu omusayi gwe Malawi tewali mutawaana bajja kwogera bye boogera naye fakiti zijja kusigala fakiti nti ebintu nga bino gwe vaayo ng'ambe nti ekyo kyoyogedde tekiriiyo okyaba nti ekyo kyogambye mu katabo kakati wano support of the civilians kiki ekyo mu Luganda abantu ba bulijjo tuwagira oba okuwagirwa kw'abantu ba bulijjo was crucial in the resistance war abantu ba bulijjo okutuwagira kwali kwa muzinzi nnyo kyali ku mwanjo nnyo mu lutalo luno n'agenda maaso here NRA resistance committee meeting is in progress between peasants and NRA personnel abo si bantu ba bulijjo ne tukka wano wansi from the peasants a mighty force of NRA soldiers from a peasants kuva mu bantu ba bulijjo abawe b'omusolo fe ba peasant bayogerako baali be Busoga baali wa wano baali be Karamoja baali ba wano baali be Busenyi Buganda n'agenda mu maaso the people supplied it with food nkaddamu abantu ba bulijjo ne batugabiriranga emmere information ne batuwa amawulire ag'ekikesi n'ebintu ebirala eby'amakulu abantu ba bulijjo nga bali luddawa Mwami Kiddu bwe tutuuka ku kigambo kino kye bata tribalism tulowooze nti Mwami Kyagulanyi bwe yayogedde yakoze mu Luganda kye bagamba yakonye ku mpanvu kuzuukusa minia Mwami Museveni ya reflectinze bbaka ku kyaliwo ku gavumenti ng'ajja n'amanya nti ono omwana no naye lyekkubo lyakutte kubanga ebyokumu exposinga mu bazungu ebyo abikoze kitegeeza awo akazannyo kali akazannyo kati ekizeeko ali mu bantu ba bulijjo noono abamusapooting okutuuka wano Haji Abdallah Nadduli omu ku balwanyi abali mu nsiko ali luddawa aliiri eri Luweero mutabani wa ali luddawa yafaawo yafa atya wayi ndowooza yalwala yalwala kakati abalaba bo bajja kugattawo ansa nze nange emiggo ngitya omuntu ayinza okukugamba nti nga mobilize yali ow'amaanyi kubanga Moses Kigongo yali mobilize ow'amaanyi ku Baganda kabaka nga tannatuuka abadde vice chairman n'okutuusa kaakati Kigongo alina influence ki ewaabwe Butambala waliwo ki gye bamuzaala n'amayirungi baabo bagalwanyisa kubanga bakigongo abo mayirungi galina okubanga gababeererawo nnyo okimanyi nti Kigongo teyakoma ku mobilizinga n'okuteekamu ssente
Dr. Kisekka n'atunda eddwaliro lye e Nairobi ne Bulaaya n'ateekamu ssente mu kuwagira olutalo ng'ali ludda wa Buganda wankole Buganda naye mwami Kiddu kankubuuzeeyo ekibuuzo mukama nsonyiwe bannaye kano bwe kinaaba ekibuuzo kye kinaavaako emberebezi Mungu bwageze mwami Kiddu mu lutalo muno nga siwuliramu Munyankole Munyarwanda Mukiga baalimu abalwanyi nga bakoma ku kyakulwana nga si be b'omuzinzi mu kuwagira kati onoolwana nga tolidde onoolwana nga tolagiriddwa naye waliwo ate wamma ekyomugaso ekyomugaso weekiri nga tolina supply yonna osobola okulwana olutalo komanda eyasookera ddala okubeera owa ame komanda w'amagye ga NRA mubadde mumumanyi Ahmed Seguya nga simuwuliranga nako ye komanda eyasookera ddala Major Ahmed Seguya yasookera okubeera komanda w'amagye ga NRA bwe baava mu nsiko yali akyaliwo yafiira mu lutalo era ewaabwe Bugerere n'aziikibwa e Bugerere ekinene nnyo kye baawa famire ya Major Seguya ye muwala oyo gw'owulira RDC w'ekiboga RDC okiraba RDC w'ekiboga mu budde obwo nga ssentebe wa NRA ku political wing Professor Yusufulule yali wa ggwanga ki Muganda kyembuuza mu byonna Buganda kiki kyesobola okuvaayo nakyo neeraga tewali kubanga obwakabaka bwe bazza nabo bukyalina ebizibu byabwo tibukyalina bulina amaanyi ojja n'otunuulira kubanga bajja ne bawa ebintu kati kasooke tutunuulire the President's Advisor Committee on Exports and Industry Development Leadership Structure omanyaki ali ku ntikko odwikirwa bwoko abamukoddomi Matthew Bagonza Administrator and Operations avaawa simumanyo Israeli Tinka Simire omuwanika Brenda Katari Kawe Communication and Export Market Development waawa Stephen Kisaka Head of Secretariat Florence Moranga Secretary Moses Sabiti Vice Chairperson kano kakiiko kaki Advisory Committee Presidential Advisory Committee on Exports and Industry ebyamakolero kubigenda mu ggwanga kubifuluma mu masekati owuliddemu omuntu yenna kubifuluma eggwanga ebyamaguzi n'ebikolebwa omuzinzi gwe tuyita omusaayi gwego owuliddemu alimu oba temuli mu bayivu ngambye oba temuli sagala abantu abo bankootinge bubi oba temuli nga tulinawo bayivu munnaye abali gundi abali equivalent we bajjira mu buyinza ba professors ye mulago abasinga obungi baali baki baali Baganda ba professor Sali ba professor Nsumba okyaba kumpi nga department zonna ziheadingibwa Baganda bannamateeka Bakayondo Bapius Kawere bannamateeka ab'amaanyi ne faamu ez'amaanyi mu Kampala zaali z'abaki baba Wangampe kyo ekirala Gombe yafulumyanga majority abaana baawa ba Buganda Kako yafulumyanga baawa ba Buganda majority Kitovu ba Buganda Namiryango Buganda Buddo Gayaza abayivu balaga waabo kigwate tulina muyivu no otuuka Endejje nga onotera okutuuka waliwo kasozi essomero bayita Naalinnya Lwantale mwali muliwuliddeko
Girls Secondary School eryo olutalo lwalimalirawo ddala. Waliyo kaki oba yentale gye bazza erimu ya Mwankole. ntale yaliyo kati ate kano kakati ne tugenda mu maaso bitongole bya gavumenti tugenda mu maaso kakati wano URA si be basoloza emisolo Musinguzi John Musinguzi Customs so watuukirwa ebintu Abel Kagumire Yunura Allen Kajina bwe yava mu UN mugundi mu kusoloza emisolo nga waliyo sikando mu URA bwe yavaayo era ye yakwalifying okujjawa mu Yunura NSSF oyo kati Richard Byarugaba bamuwummuza Nema akankwasa tukaaba obutonde mulabye ekiri mu Libya ekyobutonde mulabye ekiri mu Libya mulabye musiki yakoze Morocco provinces mukaaga zonna n'azisaanyaawo obutonde bukulirwani akankwasa balilega URSB be bawandise ebitongole Mase kayina obuyisho Ubos Ndatira Mukiza NDA National Drug Authority NDA Medad bitekerezo DDA Akankiza Samsoni CDA Emmanuel Nibingira naye mwami Soko Komau Tribalism PPDA leka kugira PPDA no yoyina okuyita ng'oyita ebitongole byonna oba contracts committee zina kuyita wano mu office yoyo ya contracts zonna kulima nguudo public procurement and the disposal of public assets Enasti Rubondo amanya Benson Turamie Nita Atwibo Mugasha kakati awo abantu abo mu bifo ebyo gye bali tebaliyo kati ensobo yakyagulanya eriruddawo mwana wattu nga ye gavumenti gye yalwanyisa eya Dr. Obote yamuwa akakisa n'asobola n'okufuna omulimu mu President's Office Mwami Museveni era akugamba the President's Office 1970 agenda maaso anakugamba nti there were some people who were trying to work with Obote to try and help him to do better. Waliwo abantu abayambangako I was recruited into the public service and appointed to work as a research officer in the President's Office. Ya Obote gwe yalwanyisa yamuwa omulimo nga yakava Dar es Salaam University n'agenda mu maaso Museveni yakolako mu office nga bamuwadde yakyeyogerera abampuliza ndi ku Sowing the Mustard Seed page ya 3 agamba I however spent 3 days at the IPS in the induction course for foreign service officers while Abdallah Anyol sorted out the posting to President's Office. Ngeri bamutereeza Abdallah Anyol n'akola posting order ye ogenda mu office ya president. My office was on the first floor of the President's Office. Kumaliro ogusooka bino byogerwani Museveni Obote gwe yayitanga omusosoze gwe yayitanga omusosoze gwagamba nti amagye gonna mu Uganda gaali g'ab'engulu naye nga mwana attu mu biseera ebyo n'ebyamiini eniriyo sensi kankubuze Mwami Kiddu omukulu nga Katumba Wamala teyaliko mu nsiko naye nga he is a trained soldier mu ggye ly'Obote ekyamutwaza mu byenguudo ye yali ategeera ennyo kiki lwaki okwata omuntu n'omujja mu kintu kyategeera n'omuteeka mu kyatategeera nedda Mwami Kiddu nze njagala
njagala era ne gwanu kuchemwanyi kye nabadde nebuuza gwe kikuletesa Odrek Rwabogo yoyo ye Rwabogo yani yafuna bilioni 3 ekimukuletesa mu mwanyi ng'amanyi mata lwaki tofuna amanye mwanyi kwata kokola diru ne mayega tuyine ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority yes bibino Kyagulanyi byayogerako n'agenda mu maaso n'agamba nti I recognize that in him I saw him quietly regularly among other places at the Uganda Club, which was sort of a parliamentary club. He would often stay there late into the night, drinking alcohol with his cronies. Since Obote's ideology was power, ye yali kuchimu kubana buyinza ye kye kyamuli mutwe nga yakafugira bbanga ki yali myaka emeka 62 Oktoba wano 69 myaka nga mitono nanti kakati kyo kyenjagala awuliriza yawule since Obote's ideology was power, he provoked division even within his own party. In every district there would be several wings of UPC: the Muwanga faction, the Ibingira faction, the Kakonge faction, and so on. All these people were constantly reporting each other to Obote. Whenever soko tekewa full stop. Nalabye jongo mwana ono alonkinga munna Masaka. Ngagamba Museveni awo. The office of the national chairman yabadde erwanyisa party ng'erwanisa ab'ekyaddondo. Ajati namyaro wamala wanga ayogera. Yes. Nti oli kyakola nono yennyini kyatandikidde ddala. Since Obote's ideology was power, he provoked divisions even within his own party. Nti secretariat eri Kyaddondo mwana tutadunga inebimu tamanyi bigenda mu maaso. Nono kyakolanga. Kakati ate namyaro ye wamaanyi. Ekyo kiteeke ebbali wano ku district. Tuyina chairman atacyamanyi na mwami Museveni kuba Beni takisirishwa nti kati nga chairman wa atuuka naye kati atayina abamutuukirira. Okyaba? Abayita mweno simanya gye bayita batya. Simanya bagiyita batya mama nerinya linvudde mu mutwe. Ono omusajja bakojja ono wa wano mu gundi gy'abeeramu. Ono bakojja wa gundi. Simanyi bagiyita batya erinya linvudde mu mutwe. Kakati n'agenda maaso nti akakundi ka Kakonge akayibingira n'akamuwanga naye mwana atu abanene bano n'aboogerwako mu gavumenti baali bagenda wa Museveni wa Obote ne munne basibalango wabula ate n'ekyo kikulu bano abanene aboogerwako wulidde mu mulango n'agenda mu maaso ibingira gwayogerako yennyini yali Munyankole Muwanga Muganda gundi ono Kakonge w'Ekiboga n'agenda maazi n'agamba all these people whenever people were united, Obote was worried. Kiyatidde ku Kyagulanyi whenever people were united. Bonga bassa kimu. Gwe bw'owulira enanga byayogera n'eggulo byayogedde yaggyeeyo teeka ki? Tewali. Kubanga abantu bajja kussa kimu. In the end, this kind of system was bound to collapse. Oh yes. Yes. Was bound to collapse. I thought so at the time, but in the meantime, apart from the office work, I continued with the community mobilization work. Nga kirizibwa okukola mobilization Omunyankole mu gavumenti y'Obote. I had started in the late 1960. By the time I had bought some land at my present home in Lwakitula, Nyabusozi County, some people from Mbala district administration had told the vice president. Soko simbe wakati. Mwami Museveni watuufe wabwe wa. Agambye n'agula ettaka Lwakitula Nyabusozi. N'agula ng'asinziira wa. Bino biri mu katabo ke. Soko leke akakantu simanyi abantu abatugobera bakategedde. N'ogula ettaka Lwaki amusore bwe mba modulator nyina we neebuuliza ekibuuzo. Kituufu ebigambibwa nti Mwami Museveni Munyarwanda. Kyandiba ekituufu.
kubanga bwe baba kubuuziza bw'aba atugambye ye mu katabo awo yali afunye kasente ng'aguze lwaki tatulaze nti nvudde wa kitange nyenze wani akugamba apart from the office work yes. I continued with the community mobilization work I had started in the late 1960. Yes. By that time I had bought some land at my present home in Lwaki jali kati Busosoze County. Chavaawa. Ensonga ey'okubiri bwagamba nti ebirowoozo byonna ebyobote bwali buyinza ye oluvannyuma lw'emyaka gino egigenze mwana ebirowoozo byeki kukyusa bannayuganda kubanga naye ate bano abakulembeze bannaye aba bonna badikiteeta bayiga mu butayiga kubanga ebintu byonna ebiri mu katabo ke yawe simanyi yakajjayo ku katale yakajjayo kyekyagajisaayo n'aleeta akalala kati ate kikano ekyakajisaayo kinti yakawandiika atamidde simanyi munsonyi we bannange ne modulator siva ku mulamwa kakati bino byonna ebintu Kyagulanyi bye yayogera Kyagulanyi bwe yatuuka e Busia n'abagamba zaabu yenna ava wano e Busia addawa custom gundi offices eziri e Busia omusimbi gwonna gwe zikusolooza gulabika wali e Busia mu bagundi mu basaamya okyaba kati n'amanya nti wanaatuuka Karamoja agenda kubalaga zaabu w'ente golodi ali e Karamoja ekigimusa ekya phosphate gano amannya ge bakubamu egogoni ensaano ya seminti abagambi mutunuulire bamanyi bw'anajja wano mu Greater Mubende alage zaabu w'e Kasanda okimanyi nti kumpi buli lunaku zaabu afuluma walimu bilioni 3 agenda buli lunaku abasajja sente baziteekawo gwe kakati bw'otuuka ku district egindi e Kasanda balinako revenue yenna gwe bafuna ku zaabu oyo bo bannansi bakyalimu mu birombe ebyo si bwe baliyo teyabagoba simajege gabagoba gani ebyo byonna ebyo byonna naye ng'agenda ayogera ebigambo bye tujja genda nnyo nga tujuliza okwewala okugamba nti tugize Museveni yagamba bw'ati kyali on his political agenda political agenda yagamba no one should think that what is happening today tewali muntu alowooza nti ekibaawo leero what has been happening in the last 5 days kiki ekibadde kibeera kiriwo mu nnaku 5 emabega is a mere change of guards nga bwe naagamba nti just kukwata gaalubindi zino n'enzikuwa nga kyeziraba kyekimu naawe kyogenda okulaba n'agamba nti this is a fundamental change in the politics of our country. Eno nkyukakyuka ya muggundu mu byobufuzi bw'eggwanga lino. N'agamba in Africa we have seen so many changes that change as such are nothing sort of a mere turmoil. Nti mu Africa tulabye enkyukakyuka ez'engeri eno ku nkomerero ne zifuukamu ate kugamba Tamil kyekintu ekifuukidde ddala nga kumpi kiba kituuse ku kusaanyaawo nga bwe walabye mu ssibwe yakubye Morocco okyaba n'agenda mu maaso n'agamba nti we have had one group getting rid of another tufunye gurupu emu nejjejjawo endala mu buyinza mu Afirika only for it to turn out to be worse than the group it depressed. Nekikyuka gurupu eyo ejjeeko bali ate yo n'ebambi nnyo okusinga be bajjako. Gavumenti eyagibwako erina ekkolero lyonna eri Abannayuganda yaliko etunze kati weegali
njagala kaddamu abantu bakawulire bulungi nti we have had one group getting rid of another only for it to turn out to be worse than the group it displaced. Nonzija mu kifo ng'onvunaana okukyafuwasa olujja mwana twategwe n'otuukira ddala okubanga ekintu okifuulidde ddala ate ekibi ennyo nga kikyuma bukyumi. N'agenda mu maaso n'agamba please mu ddoboozi ekkakkamu please do not count us in that group of people. Temutubalira mu bantu bafaanana bwe batyo. Ffe tuzze kuzza mu ggwanga buli be matabuta. The national resistance movement is a clear-headed movement with a clear objective and a good membership. Oh. Clear objective zezo zetulaba. Asa sijirina. Kubanga nange ndi mu ggwanga. Tuyina clear objectives. Gye tunaatuuka okutuuka tujja kutuuka ekiseera tutunuulire ebbula ly'emirimu. Ebbula ly'emirimu we tunaalituukako tujja kuddamu tujjukiza abantu akantu kano. Kakati ky'otunuulirira nti ebintu ebyogerwa omuntu ajja kugamba nti Bukenya yali vice president. Kiribati. Kituufu yali vice president. Ng'ayina maanyi ki? Ng'ayina maanyi ki? Ne sekandi yayita yina. Bole bali tebayina. Ng'asobola okujja n'agamba nti abantu ba munisipaali mbawadde essomero wano ne litandika okuzimba. Naye ate munange wewunya ate minisita Nabbanja yabikola. At least ko ye. Akola ki? Atuuka n'ayogera ekintu n'ogayi. N'akola ki? Akubaganyaamu awo. Anti kubaganya. Okubaganya n'okukola ekintu kirala. Mukazi wattu naye musaasi. Okyaba? Baminisita b'Obote, baminisita ba Amini yajjanga n'alagira nti ekkubo lye Lusaaliraka gwindi Sembabule likolebwe. Ne wayita wiiki bbiri n'olaba nga tractor zituuse wali. Naye kati ne mwami Museveni yakaaba mbwakire leka akayingira Barakisi. Naye tamanyi lwaki terikolwanga. Obuzibu buli luddawa? Obuzibu ffenna tetumanyi we buli. Teri amanyi kizibu ekiri? Tetukimanyi. Ekyokubiri, mwami Museveni mu kintu kye bayita tribalism yali akirowoozezaako nti bannayuganda tebalizuukuka? Andi kaakati kiringa obugero mwe temwabeera ku byoto. Fwe twatandika okutegeerera nga tubeera nnyo ku byoto. Ne tugera engero ensonge nagundi awo olwatuuka 2022. Kati alowooza kiringa ekigamba nti nange kati abaana abange mbagerere engero ezo. Wakayima n'agira bw'ati ne bw'ati. Tebajabitegeera. Okiraba? Generation teriiwo. Kakati akyalowooza ye generation eri ya 86. Ate nga si bwe kiri. Okiraba? Ojja n'otunuulira omuntu n'akugamba nti fine. Universities nyingi, tukkiriza nyingi, naye abafuluma balagawa. Bakola ki? Genda mu Owino, genda ku boda stage mu Kampala. Okimanyi nti abantu kumpi nga 3% bonna bamadiguli. N'abali ku kyeyo. Abaana basomye bangi nga bali ku kyeyo. Okimanyi nti ekimu kye tutunuulira ku Shaka Zulu kwe kulwana okulaba nti abaddugavu baleme kutwalibwa mu buwambe. Mwami Kiddu. Kakati bwe tuba kati ffe twetwala. Njagala tumalirize ensonga ya tribalism ya unemployment twakkaanyiza. Tujja gikwatako. Tujja gikola. Ejja kubeera live ku Facebook ne ku YouTube. Tujja kikola oneebeere live. Mwami Kiddu, nyina ekintu kye njagala tusembyeyo kwe kutambula kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kwabadde ne impact. Kuba ndaba abasinga abakubaganya ebirowoozo balaga tewabadde impact. Ate kiri bwaba tewabadde impact lwaki bamuyimirizza? Bagamba nti bwaba tewabadde impact lwaki bamuyimirizza? Kubanga badde nga bagamba obuwagizi buli mu Buganda
teyasoose mu Buganda. Yasooseewa. Mbale baali bangi. Yasooseewa. Embalala baali bangi, Busia baali bangi. Gwe bwabeera gwe nga gw'oli mu kubalira mwami Museveni oyinza okwandestimating ekintu ekyo. Tosobola. Tosobola. Kubanga bwe ŋŋenda ng'ekintu ne kinsala ugamba atwamuwa atambule. Gwe bw'otunuulira Nkole sub-region yasookera n'agenda Portpoto sub-region n'ajja Kaseese n'agenda Kigezi sub-region Mayuge tusooke tutunuulire awo wokka n'agenda Bunyoro sub-region Kibaale Hoima ya ne Kabaale Hoima eyo Bunyoro sub-region Kabaale Kigezi sub-region gwali osuubira Erukiga abantu okujjumbira laale ya Kyagulanyi bati awala yonna sooka obeeyo wali osuubira laale okuba bwetyo mulira omuntu wakugamba nti buli muntu ayayaanira enkyukakyuka gwe naawe omubazi oyinza kibuusa amaaso bwe kiba tekyalina impact lwaki kyakubaganyizibwako nakati ebirowoozo tubasiibule ansa tetugitaganjula kubanga omuntu ng'obadde otulaba kiringanga omwana bwewamuvumanga ti tonaaba bakubuuza bwobadde okye tonaaba ate lwaki omukuba kati nze oba onangira nti sinaabanga nkimanyi naaba ate nkukube kugamba nze naaba kati bwe kiri balangidde omuntu ekintu kye bamulangidde ne kimuluma kati atabusa agamba nedda nyina omukuba. Finally genda otunuulire abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission ndowooza returning officers balinga 16 ne 13 bava mu kitundu eki Kyawa Nkole sub-region mu kitundu eki genda otunuulire ba DPC percentage enene bava luddawa genda otunuulire ebifo ebyenkizo mu byokwerinda ombulire gye bava kati ebyo Kyagulanyi bw'abyogerako ono omukyala bamutuulaki wa Uganda Airlines scandals zonna waziraba mu kakiiko gyali mu ofiisi oba taliyo atudde bibyo Kyagulanyi byayogerako. Banaffe tweyanziza we twatandikidde mukkirize tubasiibulire wano Franka yabadde ku kamera mwami Kiddu mbadde naye wano banaffe abali ku Facebook mwebale okubanga mugoberera mwebale commentinga tujja naye tunatandika obbawa tujja tandika obbawa live nga ziri current musooke mutambuze mpola mpaka le tunaakula tujjanga kujja live akumata kumira musaala